kuruno nsonze kedede basirise buhuru kutumu kutubuleke butukegwe duke kudekoli pide nkurudensa budenja jagure kuyize nkureden tabudo dimo kadudenka sukeru gafuro bomi badudenji livoko podere raps kutuge don't do this at home. The agent akurukuta savam to the first. Tokopa SMX Media, the agent akurukuta representing Savam Music SMX vera ku YouTube channel bana abayaye bakabi Savam to the fullest. Tokopa Bruno Kenga ali wamu ne Muganda wa Bobi Wine essanyu libula kubatta basambira nnyuma nga janzi. Muganda wa Bobi Wine Dax Vibe ate ono nga ye Mugalanda okusinza ku interviews tuze tulaba eza Bobi Wine azenga akiramika bulungi mu yali n'aba step brothers bangi ne ba step sisters bangi naye ate mu biological mother ne father ono Dax Vibe ye Mugalanda wa Bobi Wine kubanga Bobi Wine nga bo mutata yomu ne mama yomu balingo ba 12 oba balinga 11 then banayo ne ba step brothers ne ba step sisters abalala bangi ono essanyu libula kumutta ali wamu ne Bruno oluvannyuma lwa kampani ya Pampa okuvaayo neronda mutabani we gwe actually ne story nagikolera wano ku SMX Media nga azadde omwana okuvaayo neronda mutabani we on top of that negenda neronda muwala wa Bruno okuvaayo bafuuke ba brand ambassador ba product yaabwe ya Pampa oba ebintu byabwe bakola ebya Pampa omanyi bakola ebintu bingi nnyo ne baneno be baana abato ebalonzeeyo okulaba nti ne abasuutinga okubeera nga bamaketinga ekintu kyabwe bakituuse ku level eddako ono Muganda Bobi Wine Dax Vibes ya musanyufu bya nsusu okulaba nti ne omwana we bami naye basobola okubeera nga bamurecognizinga ekyo kiba kitegeeza mbu omwana waabwe ali influential waliwo abantu abalala basobola okubeera nga inspiringa mu kubeera nti neera tovanga ku kampani nga Pampa okuba negamanyi mwana wa Dax Vibe oyo gwe twagala neva negama no mulala ne Briella muwala wa Bruno koyo ajasobola okubeera nga akitukolera ekintu kyaffe kye twagala so abo batata babiri bafiringa muniro mulimu gwo batata bali mugukwasaganya bulungi omwana omuto okuvaayo ng'oyo n'atandika okubeera nga akola sente ze kampani ya Pampa ebeera bawa sente so mu kubeera nga bawa sente tata ne mama basalawo okubeera nga bazitereka weekanga oyo omwana asobodde okwesomesa nassale ne primary n'agyesomeseza nga totaddemu wadde n'ekikumi wabula nga sente ze zo wasavinga mu kubeera nga marketinga zino product mukijjukire ti abaana bano okumarketinga ezo product abeera ati wabamaama ne bataata sinti bo nga abaana basobola okwetegerera ne bagamba tugenda kukola kino na kino naye ati wabamaama ne taata yaleetera abaana bano okubeera influential so Bruno tukuyozaayoza wamu ne Dax Vibe amanya g'amatuufu ye Bugembe nawe tukuyozaayoza okubeera nti n'abaana bammwe batuuse ku kkula ngeri wano ku SMX Media tamani bannaffe aba Tash Cosmetic Empire bakolera ekizigo kya Tash Petroleum Jelly ne Tash Abo Petroleum Jelly ebyo nno ng'osobola obbisanga wonna woyagadde ebizigo bikoleddwa miyembe papaya wamu ne carrot gwatakyesiigangako inkusekeredde genda onoonye ekizigo kya Tash genda onoonye products za Tash Cosmetic Empire omuli ekizigo kya Tash Petroleum Jelly ne Tash Abo Petroleum Jelly osobola okubeera ng'endwadde z'olususu zonna ozigoba MCSMX sign out.